It's a beautiful Sunday. Mukulikeyo nnyo mu masinzizo ababaddeyo abagenza ate munani makereziya buli omu osobola okubanga osinziza Mukama kulikayo ddala amannya Sharon Mirembe of course wendi ku LNL okubanga tubyogera byonna ate tukyali mwezi gwaffe ogwa January ogusooka gwe tuyita Agatonya omwezi gutuvuzeemu sipiidi naye kyonna kyekiri tukyali balamu twagala okusasira buli omu aviriddwako omuntu we abali mu bulwadde mwenna tusaba Mukama ate munange abakolere ebirungi ebisinga kubanga yasinga okusangula amaziga ate yawonya n'emitima naye gwe bakyayogamba banayinze bankyaye mu January ono boyfriend yandeseewo boy girlfriend yagenze sorry there are better people out there omuntu aba akuleseewo olw'ensonga tulekerawo okulemezaamu ng'abantu batuleseewo omuntu wakulekawo gamba Mukama weebale you had a better plan for me someone better than her someone better than him is coming. Kale tubaniriza LNL lunaku lwa Sunday naye ng'omwezi ogujja 14 February that is Valentine's jukira buli Valentine LNL wamu ne Delta TV tutegeka dina y'abaagalana tubeera mu bifo ebyenjawulo twasazeewo kuno tubeere ate ku Canadian Hotel wane Kaguje Mengo n'olwekyo mujje ajamu n'omukyalawo jamu n'omwami wo atebo y'abaagalana ya mitwalo 12 tulina live band tulina aboogezi ab'enjawulo tulina n'abayimbi abalungi abayimba ennyimba z'omukwano mujje atuuze omukwano obujja love is always beautiful nga okola ebintu ebyenjawulo mu love tandika kati kusevinga ssente emitwalo 12 oleeta omwami wo oleeta omukyala wo tubeere nga tunyumirwa ekiro ekyo mbaniriza sigenda kwogera nnyo nyina omugenyi mu nnyumba katubuzeko aye tutandike programu yaffe ey'ekiro kyaleero nsanyusa okulaba ssebo kaliga abalabi baffe aba Delta TV mbalamusaako mwenna nti mwebale gye mutuusaako engalo wamu n'okubanga mwekumidde ku Delta TV mwebale nnyo mwebale ddala kyemukola kyanjawulo Delta TV yetugirizaako kubanga tukola so tulina okubanga tubeera mu Uganda nga tulinamu ku kasente akubuuzaako nno si mulala Nsubuga Fahadi ndi muyizi ate nga ndi mukozi mu mawulire so oyinza okubeera awo ne weebuuza ate onani gwe batuleetedde ndi muyizi still nkyasoma ate nga ndi mukozi mu mawulire okolamu eki ndi mukozi mu mawulire nga Ngasaka Gasaka naye nga n'okweditinga nsobola kale tusanyusa okulaba kwelengera eno shonga y'abantu bakulu ng'olinga omwana omuto tunaasobola nedda abantu abakulu si amagezi tegabeera ga myaka kuba osobola okubeera ng'oli mukulu naye ate nga nina kyensobola okukuwabula n'obeera nga ndi muto nga olina kyosobola okumpabula so wadde nti ndabika ng'omuto naye ate nina kyensobola okuzimba eri eggwanga oba puroguramu yaffe eno nina kyensobola ogigattako n'oyo omulabi ali atulaba n'agamba nti weewaawo omugenyi gwe batuleetedde leero abadde wanjawulo oba oliawo ku bakulu abazze oli wanjawulo nnyo kubanga tulese student ate nga mwami mukozi atugambye nti tukubiriza kukola ate ye n'abagamba mukole abavubuka eno shono ya mukwano si yakukolamu naye era omuntu abeera mu mukwano alina okuba nga yakolamu abasajja abavutwa abakoowa abakazi abavutwa abakoowa love ki kyogimanyiiko love nze nga nze ku lwange wengimanyiiko nze ngamba yandibadde enkwatagana wakati w'abantu ababiri nenneewulira gye weewulira nti laavu nsobola okubeera nga tuli ba mukwano nze naawe naye nga nina bye sitawulira wakati wange naawe ne bwe tubeera nga tuli mu mukwano mba ne feelings zempulira munda nti laavu Katonda yakikola nga kiringa ekyamagero endidati nti omuntu asobola okubeera ng'alina waali ng'alina gw'ayagala n'alowooza katugambe nti njagala kunywa kajwisi ddala kituufu omwagala wawe n'akaleeta mu budde obwo bwennyini so yenze kulwa love olwange feelings love like if you feel for someone you love the person omuntu obanga ba feeling bakiyita batya oba olina obwagazi bw'omuntu is that the right word to use no kyandibadde kyekyo ku lw'ensonga nti gw'otayinaako love tomufiiringa nze bwe nkulaba do you love your mother mwagala do you feel for her ku lw'ensonga maama wange ate mu bintu byensinga okwetaaga nedda mu bintu nze byensinga okwetaaga byempulira nti nfiiringa comfortable nabyo asookera ddala maama wange era mwagalira ddala nnyo Okay, so if you feel for your mom, kati ate waba ofunye omubeezi feelings zino ezijja ng'ofunye kati awo wabeerawo extra feelings wano kibanga ekitandika ekya maama nti asobola okukubya n'akasimu n'agamba leero njagala kulya ku mpuuta n'ogamba oba ogiridde oba togiridde siri ku ggwe naye waabeera omwagalwawo oba olina okutoba
That's why ntandise ngamba nti tulina okuba nga tukola ku lw'ensonga laavu ennaku zino abasinga bagitutte nnyo ku sayidi ya ssente. Era laavu ssente gwe kugwe si ssente. Nedda teyandibadde ssente. Naye laavu yandibadde nkwatagana yange naawe. Bwe tumala okwatagana tuli eki? Nedda bwe tumala okukwatagana okimanyi nalinako omukadde omanyi laavu nze njiruddemu. Mu byaddala. Kukyasizza omutuufu omuvubuka laavu agiruddemu agimanyi walinako omukadde ng'omwagala. Siamwagala. Nedda si shuga mami naye nabuuzaako omukadde. N'aŋŋamba ne muba musula ku seminti. Nga musula ku seminti mu ebikangoye zammwe zennyini muba ne laavu. Kati nze ŋŋamba abakuliriza mu laavu ssente tekyandibadde kirungi. Laavu nkwatagana wakati wammwe kiki mwewulira nti bwe mba nga ndi naawe mu mukwano bwe mbeera naawe nfiiringa ntya that extra feeling. Naye si kugamba nti leero waatalinamu kamukyawe leero waalinamu kamwagale ku ensonga nzi kyandi kimbaddeko kennyini kamwakoogera. So kati nkivumirira nnyo ne sekuvumirira nti obeera omuntu yenna abeera mu mukwano n'alowooza nti laavu egenda kubeerawo lwa ssente aba ali ku bibye. Era omukwano ogwa ssente tegusobola kuwangaala. Really? Katugeze waba okwana omuwala kati nga gwa your age ogambe laavu ogiruddemu. Bigambo ki by'ogamba omuwala ebimusikiriza ebitaliimu ssente? Ennaku zino nga njogera mazima abawala balina ekintu ekibalidde obwongo. Kyekiriwa nti abawala bangi bali mu Uganda ey'okubonaabona. Omuwala yeeyiza ekyokulya ne yeeyiza ssente z'omuzigo w'anaasula ne yeeyiza ssente ze za lwanaaba alwadde n'anoonya ssente zirabirira mukadde we mu kyalo gyali eyo. Kati bw'omugamba ekintu kimu nti ngenda kukuwasa aba amanyi omuteeki nze kati responsibilities zonna mujjako bino byabadde atoba nabyo bye twagala n'ayagala kwegamba naye ate mukisussa ku lw'ensonga bwe mba nkuwasizzanga nkututte waka tekitegeeza nti nze ate nfuuse overall w'ebintu byo byonna. You're the person in charge of me. There's no need of me worrying for rent. Rent mba muweewuseeso. There's no need of worrying for ngenda kwambala ki biba bizze emikono gyo ssente z'enviiri biri wuwo. Kati lwaki nkuwasa nga tokola? Ate enkola zange. Nedda kati kyogamba gwe bw'ogenda n'okola n'ondeterayo akasaati sikasanyuke. That is okay. Naye kati nze buvunaanyizibwa bwo. Kaakati nga bw'ogenda n'okola n'ondeterayo akasaati n'enkasanyukira kyekimu ekijja okunsanyusa nga maama wakkubidde essimu nti omusujja gwankubye wansi n'otaŋŋamba nempayo ssente zange muwe maama ku lw'ensonga naawe okola. Nze si nzekka nkola naawe okola nange nkola leka ssente zange ziyambe ku bizibu ebirala. Abakazi oba abawala bajja ne bakola ensobi nti ssente zandiyambye ewaka okubakulaakulanya ate bazimalira mu bintu ebitagasa. Ngaki? Nti omuwala agenda kubeerawo waliwo omukwano gwange alina omuwala omuwala oli nze ndabira ddala nga tewali kintu kiddako mu laavu yaabwe ku lw'ensonga nti omuwala ogenda n'okwana omuwala akyali waabwe naye yayagala kutikka ebizibu bya kkojja akutikka ebizibu bya maama ebizibu bya jjajja n'ebyataata eyafa. Omanyi n'abafu babeera n'ebizibu oli ajja kugamba simanya taata wange yandoosezza amazzi gamuyitamu twagala kuzimba kijja kya taata ekyo n'okikola. Kati ssente zandibayambye ate okukulaakulanya obulamu bwammwe abantu babiri bwe muba temunaba kuzaala mwana oba muba muzadde omwana ezandibayambye okweyongera mu maaso n'okutegekera ezzadde lyammwe lino erito ate n'ozimalira mu bintu ebirala ebitayamba. Abawala abamu bakisussamu. Let's talk about money. How ssente ziri important kyenkana ki mu relationship? Nze ku lwange ngamba zandibadde nga 30%. Nedda. Ku lwange bwentyo bwe ngamba omanyi lwaki? Nedda laba kiriwo ekiti okimanyi nsobola okubeera nga ndi naawe mu mukwano ne tusiibawo nga tetulidde naye nga tetulumye. Si nange gamba nze mirembe omwana nekugambirawo let's go have what time is this buno budde bwa kiro kugambirawo mukwano weziggwa ku 5 tugaye tufuneyo ekyokulya kati ziri ssaawa 5 abala babalimba befuula mbasobola ogumiikiriza ennaku yammwe abalinayo omusajja amusanyusa. Nedda omukwano ogwa ddala gyeguli tegunabaayo kati nedda nkugamba omukwano ogwa ddala gyeguli obumanyi lwaki nkugamba nno gyeguli gubeerawo ku budde obutuufu naye obudde bukyankalanamu essaawa nga bwetambula bweti ne kagenda nga kakuba kasa akalimi kakuba ne kagenda mu katikiti gakalala gusobola okuggwawo. Ebintu byogera nga biringanga ebyedda being in a relationship with a man nga musobola n'okusula enjala naye ng'omwagala kisoboka. Nze sikisobola mirembe nze nkisobola ati kati gwe omanyi nedda sisobola. Lwaki?
Money is important to me. Kati I need money from you. Okay, what is your importance to me? Onkwanye nkukiriza. What are you for Jane? Nze nganze obudde buno wemba nkwana omuwala. Kyenkisinga omwetaagako ekikulu kiri eki birowoozo bye. Okay. Birowoozo bye kuba ensonga. Nze nina ate birivu yange egamba nti nganze omusajja natondebwa nga nina kulya ku ntuuyo zange. Kitegeera. Mu kubanga sigenda kwetaaga ssente z'onkuwasizza. Nze kye neetaaga kimu birowoozo bye. Ky'obalaba abantu bangi balina enjogera egamba. Kazibere eddiini zikyogerako nti omuntu atannaba kuwasa tasobola kwezimba. Tubalabyeko. Nedda kiba kizibu. Seen people that are not married and they are successful. Nedda kiba kizibu. Osobola obamenya nga bawere 10. Balinga 8. Aha, toweza 10. Basukana. Naye ate nga we tugamba abezimbye nga balina abaagalo bawere 9 ku 10. Kitegeeza ki nti omuntu yenna okwezimba tolina kukozesa bwongo bwo na common sense y'ebiseera ebisinga weka. Olina okubeerako omuntu akusapootinga. Omuntu oyo nga feelinga the same pain you feel bwe kiba kyetagisiza kuwulira bulumi. Omuntu oyo nga awulira essanyu ly'owulira bwe kiba kyetagisiza kuwulira ssanyu. Bw'eba nnaku n'agiwulira bwe kuba kudigida ne mudigida mutya. Baba kyali aba abasajja beba tobayoga kwango kyali mwana muto. Siri mwana muto. Mu myaka ndi mwana muto. Ofuna ssente bakyuka there and then. You have hustled with him. Mbeera ki gy'otaddewo ku nkulakulana yaffe okufuna ssente. Nze ng'omukyalo. Omusajja asobola okubanga mufumbo naye ng'omukazi gw'alina ekatamukulaakulanya. Kisoboka. N'afunayo amukulakulanya ebbali. Bwe nkuwasa ne nkuteeka ewaka sigenda kukikugamba nga bwe nkikugambye nti neetaaga birowoozo byo. Wabula bwe nkuleeta ne nkuteeka ewaka naye ndaba nga tolina kyongattako. Ate waliwo abakazi abakyankalamu ennyo oba abo basaana na kuziika. Tubaziike. Tubaziike. Ku lw'ensonga nti ogenda n'owasa omukazi ng'olina bizinensi 3, olina buboodabooda, olina oba aka restaurant oba olina biki. Naye omukazi n'omala naye omwezi ogwo noba nga tokyalina yadde n'ekimu. Ng'alina kisira ntamanyi kulaninga bizinensi oba gwatamuwadde chance kuyambako ku bizinensi kulaakulanya. Nedda mulimu ekisooka omukazi ow'ebisiraani. Gyebali naffe abasajja gyebali nga wabisiraani nga ye omusajja mpala wange yanyumiza yafuna omusajja nga alina iPhone ye bagimusikirako wali ku Kenironi nga ye mwabwi ku peegi. Okimanyi waliwo omuwala gw'osobola okwana ne mwehaginga bwehaginzi bwe muti ne mwawukana n'olonda ekiziko ekyotalondangako. Nga wa mukisa. Ate ne mbeeramu omukazi gw'osobola okwana. Jasi n'omugamba nkwagala n'akugamba nkwagala. Oba osimbula wali bwoti ne bakuba ababbi oba bali kiserede zonna ne bazitwala. Oyo ng'omanya basaana kuzika ate gye bali be bandi. Kati let's talk about money. Kati gwe ng'omwami oba ng'omuvubuka omuto. Ssente zengana kizosobola oteeka mu mukazi. Sente zengana kizinzobola okuteeka mu mukazi. Yes, n'ogamba nti nze nsobola okukolera omukazi kino ne kino ne kino. Sandibadde na limitation ya sente ku sente zenkuteekamu ku lw'ensonga oli part of my life. Yes, that is beautiful. Bw'obeera ku kitundu ku bulamu bwange nkuteekamu nga seebalira naye nsinziira ku kiri kikyongaseeko. Waliwo omukazi gw'osobola okukeera ku matya n'omuwa bizinensi ng'eri mu bukadde obwo ku wiiki egi bw'ogenda ogibala ng'eri mu mitwalo ameka? 5. Ku wiiki 3. Nga bizinensi gy'otaddemu agisobola ogimuyigiriza ngambye genda otunde engato z'abaana. Nandi sobola kugamba nti genda otunge engato nga manyi tozitungangako. N'omuwa bizinensi gy'amanyi. Kati waliwo bizinensi ennyangu z'okukola. Kati bizinensi mobile money za bizinensi. Bali si nnyangu kukola. Si nnyangu ki? Okuggyako ng'obwongo bwo bufu. Naye obwongo bw'omuntu bwe buba nga bukola. Olina okubeera ng'oyiga mobile money kyandibadde ndowooza ekinene ennyo ennaku mmeka? 2. Obanga ffe tusoma n'osomera emyaka gy'osomera. Bafeera babikoze emyaka mingi. Omanyi lwaki bakyafeera nnyo abantu mu mobile money? Ensonga basinga na kufeera bakazi. Nti nzija n'enkukwana nendeeta walitiya. Batukwana nnyo buli wamu. Nenzija n'enkukwana ng'oli mu mobile money n'enkuwaako 5. Nga njagalako ya time wa 10 mmeka? 2. N'onoonya change n'enzirayo. Kati bwe nzirayo n'enzijira n'enkomawo sinabigendererwa nendeetaako 5 akalala n'enteekayo ya time wa 10 n'enzijayo. Kati ono omuwala gwe wateeka mu mobile money ekyo kyokka kiba kimaze okugyako ebirowoozo bye ng'era alowooza gwe omusajja omutuufu. Kyova olaba basinga kubba bawala. Abafere bano ababba mobile money ebiseera bino twali ku bufere buli obwa mobile money nga bapanga bikoodi naye ennaku zino babba nga babadde mu relationship. So abakazi basinga okuba kozi babangu babasooka bakwana. So back to the other question I asked you. Sente mmeka ogambe towandibadde na limit. Sirina limit ku lw'ensonga oba kitundu ku bulamu bwange. Sente z'olina ng'oli mukazi wange zibanga nze nzirina. Ku lw'ensonga ogenda kutegeera nti baawange kati kiki twetaaga. Twetaaga kino. Wali tetunaba kuteekawo kino kyetaagisaawo. Tetunaba kugula poloti twetaaga ogizimba. Omwana school fees talina.
lwaki byonna mbikwasaganya okuoverloadinga omutwe gwange leka nkuwe ssente beera nazo kwasaganya by'okwasaganyizza ewaka biggweera eyo ssente nga ziri mu makubo matuufu. Have you ever been in a relationship n'ogivaamu? Nagirimukko. Myaka emeka? Nze okusoma kwange nasomera mu ssomero lya ddiini. Bachingo bablaza. Bali basiraamu nnyo nga bakuba kibooko. Temukirizibwa ku datinga bawala. Nga n'omuwala okusemberera bwe nti kiba kizibu nga mpulira mulinze kennyini mpulira ensonyi. Kati ntandika okukwana nasooka okukwana omuwala yasooka mu senior 3. First girlfriend. First girlfriend. I think the first love is the dream. Kyannema n'okumugamba nti nkwagala. Wamufuna oti? Nalina akasimu kamapeesa ebiseera ebyo. Nga mbeera ngenda nnyo ewaabwe naye nga nkyomugamba nti nkwagala. Kati ne mpandiika ekigambo ndi muwandiisi wa Luganda mulungi ne mugamba nkwagala. N'angamba ki ekiraga ye bwe yamala okusoma namuwa akasimu bwe nti n'asoma n'angamba ki ekiraga. Ne mugamba nkakasa. Nga mbisobola. Ki ekiraga nti omusajja akwagala wamuddamu otya kati? Nedda kati kujjira ne mugamba nalinamu endowoozera nga womanyi omuntu atandika ekintu nga ndowooza za kisiru nange nali ndowooza nti osente mukwano. Kati ne mugamba nti nkwagala n'angamba kola ekiraga nti n'ojagala. Nebuuza mutima gwange awo nkoze ekyo. Omwaka kaddaka n'ategeera nti nalina waleti yange ng'erimu ssente nnyingi kanengamba senior 3 nalinamu emitole gyange gyalinga 4. Nga walina ssente anti nkuze nga nze eyeewerera paka nakati. Really? Well, you started paying your senior 3? Senior 1. Senior 1, wali okola ki? Muzeeyi wange yampeererako okuva primary eno Katonda n'agera 2015. Muzeeyi wange n'afa nga ne mu senior 1. Katuyigenda okutandika okuyingira second term okudda eno yonna paka wendi kati ssente zange. Ng'otoba n'opakasa n'okola kino ogezako kuba olw'ensonga nze senior 4 tuba nga senior 4 twagisomera ennaku 10 nasomamu ennaku 15 n'oyita ennaku 85 nali noonya ssente. I was successful kuba nayita paka nakati nkyasoma naye bwe tudda wali ku muwala oli omuwala bwe yaŋŋamba akola ekikakasa nti nonjagala najjayo waliti nenjamu 10,000 mmeka nenzimuwa n'aŋŋamba okakasa nti n'aŋŋamba oba agamba nnyongere ku ssente n'aŋŋamba nja kuddamu. Omuwala oyo nali ludde nga mulaba nali nga nvuga kagaali okugenda ku ssomero ebiseera ebyo senior 3 kati nga ku ssomero sinaba kufunayo nnyo wensobola kubeera ssente z'ekisulo sizisobola ate nina okukola eno ssente zimpeerera. Kati omuwala oyo enkeera waliwo n'aŋŋamba twali tuva ku ssomero n'aŋŋamba omanyi Fahad nkwagadde. Omuwala? Ne mugamba ye onjagadde nti ne mugamba kale kirungi ne tutandika okwagalana nga omanyi embeera z'omukyalo ekkubo lyali ffu ne bagenda balime ekkubo nga omanyi guleera nga yeeyise mu kkubo nga likwata ebisooto liti akagali kange nga mbaako wenkaleka n'empeeka omuwala. Ffenna tuli mu yunifoomu n'omuyisaawo ne tugenda nensaabala tudda accident tulumu najjangamu n'engatto n'azikwata mu ngalo nenninya ebisooto byange n'ekigere ne tumalako nga yenno ye wasomera kwekumpi kati ng'olonze nina okweyongera ku ssomero lyaffe. Twabeerawo muwala oyo ne mwagala nnyo ne mmusomesa. Lindako Fahad oli musomesa nti osomesa abantu nga bw'onoobeera n'abayizi banno temubeerangako ne bannammwe nga ategeera okusingako nali musinga kirasi kuba namukwana ali mu senior 1 ne musomesa nze njagala nnyo olulimi Oluganda namusomesa Oluganda n'afuna D1 era agirina on behalf of me ku bibuuzo bye bya senior 4 agikola ki tugenda otula senior 6 egyo emyaka gyali emeka ntula senior 6 yatula senior 4 nga tuli mu laavu egamba nti yeeyo naye wakati awo bingi bye twayitamu omukwano si mwangu nga muli bato but you were so serious with her. Nafunako accident omutwe gwange guno nze era siku za 2 kusukka wiiki ezo za bbanga kizoyinako era leero ngenda kusala bansala bwakuna leero ngenda kusala ku lw'ensonga nti omutwe gwange bugusukka wiiki enviiri nga kweziri gutandika okunnuma. So wafuna accident because of the girl? Nali nvuga piki speed nga ngenda kusinkana muwala yaŋŋambye leero tulina osisinkana embeera eyo nga woogimanya kyali waabwe nkyali waffe mba nvuga piki speed ente yali sayidi eno agirunda ali sayidi eno ente neesala omulundi gumu nga ngituuseeko nenjikuba piki nengwa nakubawo omutwe guno nagenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro.
Fahad emboozi ye enyuma n'ateekwasa ennaku tugenda kukomawo omuwala wawala okufuna akabenje ako yajja mubayo n'akulabako yajja waka enkeera nalinayo akayumba kamuvubuka agunjuse ewaka ewaffe najja n'andaba n'asula teyasula kati nga mumanyi abakadde bano batambula ne bagenda mu butawuni akawungeezi balina omuze ogwo omuwala yagera tatawe yakagenda bw'ati najja ewange yali akwagala azze kunyiga okyali naye situkyali ffenna tutandikirawo kikyakyo ekyabaabula tobaawo kyakuweereza